Kale, ladies and gentlemen, baniriza abeekumidde ku Jonathan exclusive amwebale kubaako okubanga tutambuza ensonga zino mpola mpola. Sofa tulimba nti emitwalo 3 kirungi kubanga tutambudde okuviira ddala eri gye twatandikira paka wano we tuli. Ambozi badde nnyingi nga tuzikuwa anengera mu byonna nyongera bongezi kubanga nkujjukiza ku subscribinga otwegatteko gwatannaba kubanga okikola. Buli lwo subscribinga ng'emaanya ate ffe ge tukozesa okubanga tukwongera ekipya. Nze Jonathan exclusive okubanga wendi okutuusaako ensonga zino. Ndi n'omukulu gwe nabagambako nti ebintu bino nyiza okuba nabiyingira lwakuba ye era buli lwe mbaako naye boolyawo kimpeera ddala essanyu okubaako ensonga zitwogeramu. Nakati ate mulina nkwaniriza mukama wange. Kale Jonathan exclusive ogamba otya? Big up on yourself. Happy New Year. Abali ku Jonathan exclusive man. Mbasabira omukisa ogw'enjawulo omwaka guno buli atulaba genda ogaggawale mu linnya lya Yesu. Gaggawala. May your finances yield. Okutandikira ku nze kennyini. Okutandikira ku Jonathan exclusive. Eno channel genda kuba yakabya ate tugenda jiwa obudde. I'm going to be there. Amen. Ojukube because let's speak to people, let's engage with people. Okusookera ddala mbajjukizaako tusaamu ssente bamuta Solange. Solange women syrup. Akadagala kano omanyi baakakoledde abakyala nga bagenze mu nsonga zaabwe ziri abatera ofuna obulumi obwo bwe bayita cramps. Obulumi obwo bujjira mu ngeri nnyingi mu lubuto okusinga abalumwa mu mutwe bikiwe bitokwegama n'abeera alina kamunguluze bikita bitegeera. Naye akadagala kano ka Solange weekali okubanga kakuyisa mu mbeera eyo. Kakakasibwa National Drug Authority ate nga kali ku bbeeyi ya wansi ddala. Kali mu pharmacies ne drug shops zonna. Genda yobeere nga weefunira Solange gwe omukyala ndaba akadde kano. Naawe omusajja osobola okukatwalira mukyala wo singa embeera oba olaba nga si nnungi. Kale emu ku nsonga lwaki nkunoonyezza Lil Pazo ng'atabuse. Mulaba tulagawa mu mbeera eno. Mulaba naye of course ekisooka I don't know what she against that side, that direction not politically but okuba ne approach kunsonga in that way. Of course Lil Pazo we are performing ku Wajati Namyalo Namyalo abana aba NUP tekyabayisa bulungi, and of course their battlefield is social media. Ngenda kuddamu nkuzze gye kyava nti nazzi kuno obedda twalina ensiko Museveni nga alina waalwanira olutalo nti Obote we yamubba akalulu yagambirawo Obote onzibya akalulu ngenze mu nsiko era n'agenda mu nsiko ez'eruweero n'alwana n'aliberatinga Uganda. Oyinza okulowooza nti omulembe guno kiyinza obeera hard okubeera mu ntalo strategically. Bobi Wine ne bw'aba ayagala nnyo tekikyasobola kudda kizibu alina okuba nga alina tactical approach ey'amaanyi. Naye nga kyemanyi nti generation eno Museveni ebyo byonna abimanyi, alina intelligence wawe bayinza okumpambirawo either alinawo kamera oba alinawo abakesi kubanga Museveni bagamba he has one of the biggest spy network. So ensiko tezikyaliwo. However, with the change of generations there is change of trends. The change of trends omulembe guno kati ekiyinza okukwata Museveni anawe oba any political cadre bwe tugeza abantu bwe bagezaako okulwanisa is social media. Social media is a battlefield if people don't know. It is not just a platform, it is a battlefield, and this is what maybe the NUP people decided to take. They will frustrate you. Ensiko yaabwe. So olina okugitambala ng'oli ready for the gunshots. Oba okitegera. So yes, bakuvumya ekikunyiiziza. That's the agenda. That's their agenda. Balina okufrustrating, and now they approach your psychology. Psychology yentegeera yuba psychology nkinyonyola ntya mu Luganda bwe buntu bwobwo. Yourself is touched to psychology. So oli bwagamba kale mutu frustrating ze kimala katukufrustrating ire wano katukuvume katukutiise oba oli awo kakane, and they have benefited from it. Baliwo bangi be batakinze ne bali reconcilinga
big guy wano bimutami I remember omu ku gwe balumba kaawe yali Juliana bamulumba ne yeetonda lutalo bamulumba najjayo ne shock Sheraton ogwasooka ne yeetonda n'okwetonda namulaba wano ku share asembayo ng'abaana mbozi mu kati bamugamba lagira amazima ga Katonda nti togendangako wa musere nze amazima ga Katonda, which he didn't have to do, but you see that shows you the power. That is how they are ready to score over, and it is impacting for them, because then how will they world know ebigenda maaso mu bantu? So if you go kyekyo muganda kyagamba bw'oba toli ready kuzina mazina ga nkima thank you. So Lil Pazo, your platform ebadde social media okuva bwe wajja, you've taken charge of social media. Segwaleka nnyo ebinyuma, segwayimba nnyo ebinyuma, segwe ow'ekitale nnyo eky'amaanyi, wabula oli wa kitale ekimala okuba nti abaana bana abagundi abali ku social media aba NUP bakwongerayo ne bakuwa relevance eyo. I don't know if I make myself clear. It is more of their battlefield. So you're either with them or not with them. Toina bekwekam, because for them they are serious about the agenda they are doing there. Anti kati ye kye yagambye nti talina we yakola na ndagaano na muntu nti sigenda kuyimba no sigenda kuyimba anti kati ye kyasinze boba NUP anti kati nabo bwabanga ali ready, of course teri amuganye kugenga hands on ne bano bantu teri amuganye bwaba abewulira agende, because it's a free market economy yatandise. Yes, ndana kirabye bwaba amanyi repercussions zaakyo ngera abasobola awulira abasobola agende hands on. It is within his liberty. Ngabwe gambe it's a free market economy. Wabula bwe babanga bana abadde balina kye bagatta, that is what we have to discuss right now, because at the end of the day, has it been scoring for him with the NUP people being on his side? If yes, then before you go from NRM money, think twice. Think twice. I can emphatically tell you, Guni yakubye ekivulu saha. And I can emphatically tell you, the fact that he's siding with abantu ba NUP, he has scored. So mumbere eno abantu babadde wa saha. Let me tell you, NUP had something to do about it. Enyimba ze yayimba, enyimba ez'emmwanyi, enyimba ezo eza revolution, enyimba ezo they contributed. You don't take that for granted. So they have their power and their authority is on social media. Now, when you their own, because you were signing andagano n'abana, but you somehow became their own. They support you like their own. Remember, Lil Pazo from day one, yali pro Bobi Wine. Mulabanga wano is defending Bobi Wine. Now, where do the cards change? Yes, era wamulaba. He was pro who? So these people owned you, and you took charge of social media. On social media, sigwe wechitalo nnyo nti bakwagala kuba oli wa kitalo nnyo. Nedda. Amaanyi ago amatono g'olina bebagongera kwe baga amplifying n'oli okufuuka ow'ekitalo. Oba kitegeera, because somehow of course atali relevance nabo tebamugulupira. So ne Lil Pazo tomunyooma mukaawo. He's relevant ekitono ekyo. So when relevance meets relevance, ne amplifying bw'ekityo. Now, going to NRM, yes, ne bwezibanga ssente eyali alumiddwa ku musota bw'alaba omugwa oyina okudduka nti bw'oba bagundi baali innocent, big guy baali innocent, King Michael baali innocent, Ronald Mayinja yali innocent, ne bw'aba alien oyo yali innocent, but because yajja na antagonizing n'ebirowoozo byabwe, both they face you oba automatically ofuse their threat and enemy. They will approach you the way they are approaching all those people. Because actually, to be relevant, they have to stay that way. If you're not there, they will not. Because just imagine, they wake up in the morning and nebatanika okwe exalting a full figure. Nebatanika okwe exalting
Butcherman. Ne batandika okwexaltinga who else is NRM Kabanda, Minister Kabanda. Kathasira natandika omuwaniriza. Then they have lost the relevance at their battlefield. Obakitegera olutalo lwabwe lwe balina luba luluzinze incense. So ne Lil Pazo alina okukimanya ekyo nti emigo always ijja kulumba if you go. And for me, I just waliwo sente z'ogaana, waliwo abaana baganye sente ezo sijja zirya. Bigayi yalumibwa ku musota amanyi oyo Bigayi gwe mumanyi nomanyi Bigayi yali ku level emu ne Kenzo. Oyo musajja ng'asuuza Kenzo tiyeebase nga bw'ataata naye abaana baabuula ennyimba baabuula Bigayi n'entegeera. Now let me tell you, Alien Skin is a very big brand. Naye Alien Skin oyo singa Mukama yamuwa ffe mu bulokole tukiyita discernment okusalawo n'asigala ng'ali pro people 100%, ng'ali pro people. Ne Bobi Wine yandibadde omwana oyo yamusuuza ku bunkenke yandibadde amutya, ne Bobi yandibadde amutya. Actually oyo Alien yali ayina level nga ne bw'aba takulembedde asobola okufuuka oyo mafia abeera mu ndeyo nga ya endosinga n'agamba omanyi kati kiriwo kitulina kukola ki tulonda ono nga ya endosinga balina okubaaka amasanyalaze ng'ali kadi ye n'agizanyanga eri awo bwetyo tali pro this nga ye ali awo. So buli muntu buli siding emutya nga tewali side ya mwefu saawa zino politics yandibadde ng'ali agenda gisula jikira eriko support yakano ekagisika yendera. Tubadde tukyayogera ku nsonga za Alien ne tuvaako katona awo n'endooza kwe tuli microphone yo bakweri kweri tugende mu maaso. Yeah, so those boys, that's their battlefield. It's a battlefield. To some people, mulonzo social media is just chintu, but Boba Dala, that's the only way they can frustrate. But we better go frustrating way. Because you see, social media is amani gari ya social media. Alien wamanyi wa social media. Government ene chintu cheta manyi teta ina ko control. The only it is social media. Social media abana abo nga baji kukozeseza bulungi. Baso okwemobilizinga buli omuntu amachi nga jali. Noza by the way, ojikira n'ekintu kya match to parliament kyali ku social media. It started as a social media. So people chobalaba government yongeze ekimanyi nemwe abayimbi muyinza okulowooza abantu bano basaga, but they are deliberate, they are intentional. They're not kuvuma nti kuba kibanyumira nti bagala kuvuma bakube gogwe bikutame obonerere. Yeah, so I really think Ali Gundi abadde talina kugwe, he didn't have to play that card. Kubanga at the end of the day nze manyi gagenda mwokya ekyo kyo nili kushuwa. Yandikoze ebirabo byonna naye nateyingiza nateewanyo importance eyo kutandika kumanyira. Because really, Lil Pazo, you don't command so much. Nendoza kiri ekintu we kijira nti twagale tugaane tetukyasobola kujja politics mundo. Yeah, because kati edda tekyabanga musango omuntu okuyimbira emyali. Tekyaba anti kati desperate times call for desperate measures. Omuzungu bw'akyogera tituli mu biro eby'obunkenke. Oba kitegedde nti bano abaana bano abali ku social media abakuvuma be bantu abadde banyumirwa endongo naye kati tokyasobola bajjako kya kubeera part of politics. On social media that's when they are part of politics. Oba kitegera Bobi Wine was an artist who joined politics. Ekyo kyo yakibayingiza, and that was part of his agenda. N'atakyagala n'ayingira, and whether for the good or for the bad kyekimu ku kye yazuukusa abavubuka. Bobi yagamba edda abavubuka we didn't mind politics, ne balonda kisaati ne bajja ne omuntu atagwana lwakuba badama nga tebitukwatako. But one of Bobi Wine's accomplishments yatulabula
yatuzibula amaaso naga gwe muvubuka atudde. This is your time. Va mu byekisiru, va mu kuba bukubi disco mu kirabu, va mu kunyumirwa obunyumizi. Oli guno mulembe gwo. You're the majority shareholder what generation yeno. You're seated and people are masquerading to think for you. So ekyo nazibula amaaso. Kati whoever you see on social media participating in politics is a cadre that has been awakened. Yes, nyumirwe ndongo na ebya politics imbimanyi. Yes, nyumirwe ndongo na njagala government ekule enguudo. Yes, nyumirwe enguudo na njagala abavubuka basome. Yes, nyumirwe ndongo na njagala obutali bwenkanya buveewa abanyankole n'abaganda bonna buli amu kyekimu mu mirimu egyo. Yes, kwegamba akizibude. And if you want to know, if you want to appreciate what best has Bobi Wine done mu bavubuka, what has he studied in them, it is that kyazuukusiza that self eyabavubuka gye bataddemu nti yes tunyumirwe. Kubanga luli ba politician batuwuddisanga ne bajja ne batunywesa obwenge, ne batunywesa obuyaga, bo ne bagenda ne balira mu parliament. Nagenda naddira emyaka ena n'atalabika n'akomawo mu yes, nga kimanya ajja banywesa enchwidi, ajja bawo obusente era muddeyo mumuwe. Naye kati abavubuka ne balabuka. So the power you see is the product of what Bobi Wine instilled in these young people. Is that thing you asking hey Bobi Wine oba chichi oba lwaki Bobi Wine oba lwaki abantu bano bagala Bobi Wine. That is what he has instilled in them. So when you attack that platform, you've gone knuckle with Bobi Wine, and I said you want to win that one. Lil Pazo, you want to win that one. So mumbeere eno kiki addaina okuzzaako nga gwe tubadde twanti abantu badde byayogera babyagala. Ng'era kizibu okusanga omuntu amuvuma before bino nga tebinnabaawo. Nga buli muntu olaba actually waliwo netteeka abaana ba TikTok lye beekolera nga bagamba never skip Lil Pazo's interview or videos. Naye kati essaawa ya leero olaba nti batandise ate bimuddidde buddizi byonna ebyaliwo. Anti babeeramu ne kino ekintu kansooke mbakubemukko nja kwetonda. You understand? Lil Pazo, you're playing your card very badly. Gravity again and Ayocha. Gravity was a giant. Jonah Tomanyi, Tomunalaba, Zendabi Gravity. Oh, your Gravity, Yarinama Sanyaraze. Gravity was a king on stage. He was a lion. He was a giant. Gravity cha take kechi for cricket over the Chimusara. Gravity chi. Who? Do you know Gravity? Right now, I wish he stayed in lane. Osobola okugamba badaya abanale mbagala nnyo muli bangi naye essaawa zino sijja kuyimba mumpite ku mbaga naye temumpita. You can sing for NRM ku mbaga ye. You can sing for NRM ku graduation ye. N'ogamba ampise nga muntu naye tebasobola kuyita on a political rally and you're like nazze kola. No, wazze naye ezo zeefirize because olina abantu b'okiikiridde nti bonna kikola kigenda kukostinga. Okay? Ate NRM, abavubuka ba NRM bano, abavubuka ba NUP tebandi bahitinze nnyo. Naye we mulya mubasesemera, we mulya mubalangira muduulira. So you've lost that favor in them. I remember one video gye nalabako eyakusasira. You know mudidi bwati. Nagaba Gravity. Kyebayita wagira NRM. So bwe mulya abantu bali mu byate ne mubalangira. Okay? Bagamba oli abalabira ddala oli mu kulya ssente ze. Waliwo abantu nno weewuunye because waliwo abantu abali mu politics naye nga balya mu NUP ne balya ne mu and people are okay with them. I can tell you wali abasajja bali mu NRM bayita ba Ssekikubo wa NRM. Ssekikubo yo is NRM naye is pro people. Very true. Ajja n'agamba NRM Museveni kino kye mukoze muve ku mwanyi y'abantu ndi wa NRM naye nedda. And speak the truth that people will not have a problem with you. Eri abantu they are there. King Mike kuchina favor kiri pro NRM naye kiraba aba NUP tebakinyiga nnyo because he's pro them. Kijja ne kyogera ku bintu naye nedda bebe kulu nedda olangidde nnyo. So why don't you play your card like that? Kubanga bali gwe
luli olutalo kyetwagambe oba tolina mukyala toyingira ntalo gwojja kulowooza nti just ya social media naye nga bali mu lutalo abaana balina machete ziri kuli entalo zaabwe bazirwanira okwo bajja kuvuma bakwanike bakukole ki weeta mu ensi ogende weetuge okimanyi omuntu asobola okwogerera actually in politics it's called character assassination. Do you know what that means? In political science character assassination Jonah tulaba nti oli clean naye omwana asobola okuvuma n'akusensebula ati n'akulabisa nabyoyambadde n'alabisa abantu nti oli mubi oyo gayi mubi nga bateze buli kimu ne bateeka alabayo okulaga nti wabbye ssente ddala yazibye olaba kati weyabadde ayimiridde naawe babadde batesa ku ssente kati daba wano oyabadde mu Bank of Africa mu Uganda abadde anoonyayo ki mutuufu ne bakyanika nga balabira ddala wabbye ssente z'omusolo. Character assassination. They can kill you. They can kill your character. Now, the point is, Lil Pazo, what muscle? Chichi yeyimiridde ko nti ki? Mbuki. Mwabena magana mubeererawo. Mbuki. Nyanti agamba jayimba yonna tayimbira bantu. No. How do you know? How? So oba toyimbira bantu then tolumya bantu tolumya ba NRM. Do you think the way you've been doing it? Tolumya bantu tolumya ba NRM. Just play your card. Sing your music. Actually ye alinana kuyimba Lil Pazo yimba ekyoka yagenda na mbadegamba yazanya kadi yebubi yatandika okuwemula music. He was riding on sympathy vote. Lil Pazo, you are riding on sympathy vote. Lil Pazo waffe nkudi ne bamuwagira I want enyimba zo zonna nzirabye leero muweereza message nga mpeereza olimba yatadde ne latina mugambye owemula nnyo mutayi wange owemula nnyo Lil Pazo wali muvuzi wa boda Lil Pazo ino okumama omanyi ennaku omanyi bano kye barepresentinga kale bw'obanga toli nawo pretend don't go knuckles with them because you won't win goyinza okulowooza okolamu because but they're going to get personal with you obadde okola live n'okola ssente mu live ezo babadde bakutwala e Dubai abaana abali e Dubai ekkate eyo abasinga banu teri muntu NRM ategeera abadde ayagala nkudi I doubt tayebwa nje yakuwadde omulimu ani so I think bana abaana you don't go there because at the end of the day mpozinga enkudi eno gifunyemu sente ezimala this season nga tokyetaaga which I doubt. I remember alina ne mmotoka yakuba which I doubt ebbanga neriyita n'atuuka nga teyetaaga olimba because I don't think nti oba ayimiridde kumanyi nti yakoze ssente I mean katolaba benaremu bakuyita kubanga bakulaba oyina amaanyi naye amaanyi ago jjukira gaaki g'abantu be NUP. People forget that nti bwe wajja ku social media they embrace you ogambe watuka nga abantu bagamba toyita ku post ya Lil Pazo never skip Lil Pazo's videos. So agamanyi gonna all put together owa NRM abasobola okulaba nti Lil Pazo olabika ali relevant so bw'alaba nga ali relevant n'atandika okukunoonya kumbe abo be bangi that's your gist, that's your PowerPoint in marketing waliwo kye tuyita the core. Where is the core of your market? Wa ewali ekinyonyi omutima gwa market gy'onoonya protect that market. Okitegedde kyova laba fe tulina kye tuyita mu media tulina kye tuyita kagambo nga nkeerabidde bannange niche. What's your niche? Abantu b'otuukirira bali batya? So Lil Pazo bw'omala in your music bw'omala yes nyimbye neetegedde mbadde ndi bubi naye mukama nyambye social media njiwambye. So your niche in social media, who rules the social media if your market is there? Bwebabanga ba NUP respect them respective of who you'd support bawe priority. Omusiraamu atunda byatunda byonna naye tasobola kuteekawo kapande nti bwebanga sente zo ziva mu mbizzi tozireeta wano zonna azaaniriza intelligent naye tomuleetera mbizzi ku dduuka lye nti kankwekire ompe tosobola ne bwaba just kala ayina so kyali Lil Pazo nti ne bwaba abenaalemu abaagala no so toleeta mbizzi mu musiraamu tomuleetera mbizzi nowa NUP tomuleetera mbizzi bw'aba musiraamu okitege keep your balance bwefuule banaye ndi musiraamu nze temundeetera mbizzi sente tozigaana naye balaga
So gamba nze sagala politics n'aba nale mwe bajje mbaga banaye nayimbye siri party bundeke sirale toleta mbizi. It is okay imbe ku mbaga ya kasolo yimba bagamba nani abadde ngenze kukola muwala wa graduate nze bakuyise ayagala nkudi bakudize neto yimba ku gundi mulale ato jogambe nagenze kukola sente ate bana abakubereddewo babadde riding nabo because your power has been these people embracing you and your power has been because you've been tagging so much with Bobi Wine. And I think point abantu wenda biranze nganze personally Pazo wa going wrong kutandika kulumba bali abakulu specifically. Yes, olaba Katonda yabamane favor bla 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 webityo. I think now byachi obyetaaga byachi byali. Why what is it for? I don't know if you get what I'm saying. You stay in your lane. Koba disco bana imondeke we chiba chabanyiza kali kiryoke abena ale mtumda mukumpa sente za lali naye mbaga njaba kubira nalaba ali eni mabegawo ngabagoba abena ale mtumda obo kitegeera. So gravity the same thing katha mwamula bakonga yevuma abena ale mbamubye ba mafia kasaba maro ku squeezing am the juice. If you become compromised bobera compromised in intelligence compromise kitegeera nti tocha agatta value ku bo, they terminate you, they exterminate you. Nga bakujjawo bayinza obutakutta naye they keep you irrelevant. Bakujjawo ne bakusula mu dumping site. Yes, because bato China kyo commanding to China byovuma ne bawulira. Lil Pazo agenda vuma agenda tukavuma nga ta China byo bavuma ne byawulira. Agenda tukanga ntachayuna gwe bamutegeka ne bajja mu show. Leka social media ereme kuwa nze naye mbeera muleni yange. Nze ebintu bino nabiyiga. Gwe kola mulimu gwo okwata ne wotaina kwata. Nina no sayina kwata. And I think tukyetaaga ekyo mu bulamu. Nnyo because you see Bobi Wine ne Museveni bakulembeze. Museveni oyo fe mu bulokole leadership comes from God. Katonda yalonda abakulembeze. Bobi Wine wali awo, it's not by mistake. He's ordained. He has favor. So, mu Bible yemu Katonda gamba touch not the ordained one. Kubanga bo bakwata ko Kokutte Katonda yennyini. Katonda ina abantu basukulumyamu n'abayisaamu amaanyi ge bakuŋŋaanya abantu. Era akozesa bakulembeza okufuga abantu be, okulungamya abantu be. Bible ekugamba yakozesa Joseph okulungamya the family ya the 12 sons of Jacob. Yakozesa Jesus, he had to send Jesus yali alina okujja. Yakozesa Moses n'anunula the Israelites. Yakozesa oba kitegeera kyegamba Abraham. He uses his people. Yakozesa Noah n'anunula. So Katonda oluusi abantu bano basukkulumya mu bukulembeze. Ensonga lwaki abamulwanyisa tebamalaako. There is a God in him. So don't touch not the ordained one. Abantu aba bali ordained abali mu bifo ebiri strategic. Bagende ko kitono. Ne baba Museveni tomuvuma mulengeza. Ne baba Bobi Wine tomuvuma mulengeza gwe bakuwokoma. So Lil Pazo don't attack Bobi. Whether the NUP because Bobi has not abused you. Kati bino bina bibaddewo. Oyinza mu advising otya because reconcile. Okuvuma avumye. Reconcile when it's still early. Reconcile ne bana abantu because they bantu bo. These are your fans. Oli munaku nga bo. Oli wabwe. You identify with them. Pazo waffe. That sympathy vote. Waliwo mu Bible gye bayita the story of the prodigal son again anadda. And Bobi Wine has had those people. Again, the big guys of this generation. You go, the Ronald Mayinjas, but please don't go there. Don't let hate surround you. Ogenda kuluzinga. There are many you want. Where you'll have a career at stake. So China kola yetonde. You reconcile with them. No, if addeyo nga bwe yasobezza addeyo abagamba naye mbadde ate omunaye kusirika kuno nakwo is kutaasa bingi. Go silent, go mute. Damu yimba biyimba byo
mugde mu bintu byammwe ebyo ebyagondwa biyita boys dormitory kola bintu byo to wear that fun entertainment you're sarcastic and entertaining bitunyumira kola ebyo tuseke babiwulira tukwe ebyo tuwe sound za TikTok do your thing discover yourself beyond politics beyond the music don't go there because yetulaga ate people are sensitive people are personal with the political affiliations tugenda mu kalulu why do you go there now mukasera kano why no don't go there izo sente bakwadde mekoloza bakwadde milioni 10 bakwadde 2 ekine bayinza bakwadde milioni nga 2 oba 3 izo milioni so sigala ngo zikola if your socials are doing good ngabana bano bachali you pro them you have that audience which craves for because you because mabega ko ali badde sira banko muntu avuma Pazo ebyaddala bifo kino kubaawo ate Pazo tolina authority kondesinga bine bintu byawule Lil Pazo I mean alien aina engeri ja survivinze yaba vumye naayitawo naye there is something special about that boy also alien he's special in a way ekitali ku Lil Pazo can Lil Pazo command numbers like alien he can't tanaba which Lil Pazo song can you crave for no gamba kali yadde tetumwagala na yatu yimbira that's what happened with Lil Chameleon Chameleon bamukuba nimugamba genze mwena le mulya actually ulya naye otuka ngoye wetaga kaimba ka Chameleon nyumbe sawa wewe watoto wa nani nga toina chakolo jadwaga ogena kola ne basula mu katupakase no gabate mnaye atoyo waffe ye Chameleon waffe but Lil Pazo which song endo gule moto really so tumanye enaku yaffe Gravity I think the biggest mistake he has ever done chemanyi bamwako sente bangamba yagula apartments echanjeyo baba koze ebintu ebityo kale so oberawo kubanga at the end of the day retirement na muyimbi yenna yetaaga nyendu wetaaga endulu naye bwoba uli otuse mu retirement okifunyemu as apartment ozitadde wali zigundizo osetinze nti nebo webaka newosula milioni 10 ozingiza omwezi nebo vuma nebo kola kyoyagala because oyina bargaining power naye bwobanga toyina you need these numbers and reconcile with them because NRM is good but it's not pro people abantu bosibeyo sipa bayina te options nyingi mama nayagala abayimbi abovunanyizibwa bajja kuyita Ronald Mayinja wali alien waabwe wali bakusuli I don't think you command a lot you need these numbers me that's what I believe ateka kuwebwa munno so simu attackinze but nze I don't know tetutasobola kwawula ndongo mugundi but ataba NUP togenda bagana because that's their battlefield they are not hypocrites when you are there as they love you we balwanira entalo za balwanira if you not for them they attack you period kale tweyanze ensonga ezo omanyi wabawo ensonga nga olaba muntu wanjawulo yalina ojjoogerako that's why nkunoonyezaako naye nga atowerabira akubanga osubscribinga watanaba kubanga osubscribinga ate ensonga tubeere nga tuzitambuza ffenna videos nga zino tubaawo nazo ate ensuubira oba oliawo naawe obaamu nekyojjamu ekyokuyiga so twongere bwongezi kubanga tutambula ffenna nze Jonathan exclusive anyongera kubanga nkujjukiza gw'omukyala oba omwana ow'obuwala ng'ofuna obuzibu bwa cramps zino zijja oluvannyuma lw'okubanga mugenze mu nsonga zammwe ez'ekikyala n'ofuna obulumi obwo mu lubuto mu mutwe wakamunguluze kyolina okukola kiri kimu kozesa Solange ajja kubanga akutereeza Solange women syrup ajja kubanga akukolako bulungi nze Jonathan exclusive nobale kubanga I miss your call